bajjajjaffe balina omwoyo ogukolera awamu era nga batutenkanya nnyo. Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza abamu gye bayita poliisi. Mu federo buli kitundu kyekulaakulanya, awo nno Uganda neekulaakulana. Ng'oggyeko ebyenkulaakulana mu byenfuna, Obwakabaka bugassa abantu baffe nga buyita mu mipiira gy'ebika n'emipiira gy'amasaka. Kaakati tusibirira abantu baffe ettanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala. N'olwekyo tumubongoota. Abavubuka tubaagala nnyo era mutulaze omukwano n'obwagazi. Era mmwe ssuubi ya Buganda. Wabula twagadde okubalabula ku nsonga nga bbiri. Ensonga esooka, temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Gumuikiriza n'okukola ennyo
tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Ensonga ey'okubiri, temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo. Nga mmaze ekyo njagala okwogerako ku nsonga ey'obuvubi. Mu kiseera kino omulimu gw'obuvubi gugootaanye nnyo. Kino kikosezza abantu bangi naddala abavubuka, kubanga abavubuka bangi baazaalibwa ku mbalama z'ennyanja era tebabeera. Abavubuka nga tebasobola kuvuba kiba kya bulabe nnyo eri eggwanga, era abavubuka abo bayisibwa bubi nnyo. Ensonga eno kisaanidde ekolebweko mangu. Gavumenti yaffe ejja kwongera okuwagira abavubuka ng'ejjayo ebitone byabwe mu mpisa n'okwekulaakulanya. Tukubiriza abantu baffe beeyongere okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda ey'enkya. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Ekyo kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Mbasiibula nga mbagamba nti Mukama abakuume, nsanyusa okubalaba, mwebale nnyo. Katandika butandisi kakola ki? Tuwagire ebika byaffe tunyweze Namulondo. Mu budde buno nga beene agenda okutugabula, ngenda kusaba abasanyuka sanyu cultural performers ziwone
zivuge beene asiimye. Sound tuddizeeko emizindalo. Yes. Abange sive wano wali omwenge guno guwoma nnyo sive wano. Abaana bamuno abasanyu mu kuba engoma alindabira naye abange munyanukule omwenge guno abange sive wano. Kabaka yagabudde asiimye nakugamba abange mwebale naye abange mwongere okukola. Ambabulire abange mwongere okukola naye maama siimye wano omwenge guno guwoma nnyo omwenge guno. Abange mwongere okukola naye maama munyanukule omwenge ye munnange leka babulire omwenge ye mukwano. Balira bangenze nga boogera ebyama abalangira nkaga balitunywako omwenge. Balira banfudde ng'olologera ebyange abalangira nkaga balitunywako omwenge. Basajja bannange mukube engoma mpulire abalangira nkaga balibanywako omwenge. Wulira olugendo lunata abalangira nkaga balitunywako omwenge. Balira banfudde ng'olologera obwama abalangira nkaga balitunywako omwenge. Mukube engalo mpulira kubanga ndowooza nnyata abalangira nkaga balitunywako omwenge. Basajja bannange mukube kalulwawo babalangira nkaga balitunywako omwenge. Twebagomba amanyimba tulinda malulala abalangira nkaga balitunywako omwenge. Wulira olugendo luno abalangira nkaga balibanywako omwenge. Wulira endagaano eno abalangira nkaga balibanywako omwenge. Wulira olugendo luno abalangira nkaga balitunywako omwenge. Abangenze nga boogera ebyange abalangira nkaga balitunywako. Wulira olugendo luno abalangira nkaga beene asala keke wanange asaba abaana mawulire beene ngasaya tuziseemu okuba kati beene nga bwatugabula agenda kufunamu okusanyusa okw'enjawulo. Tugenda kufuna munnamawokota Dr. Hildeman. Munnamawokota Dr. Hildeman asanyuse mu beene. Nsaba bonna ababadde bakuŋŋaanidde awo tusembereyo beene asobole okulaba musajja we munnamawokota nga amusanyusaamu Dr. Hildeman.